Ekeleziya Katolika eyina ettaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era erimu ku eryo ly'ettundutundu ly'ekisaawe ky'ennyonyi Ntebe. Those of you who are used to flying in aeroplanes, where the runway is, that land, part of that land belongs to the church. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ategeeza nti gavumenti esasudde Keleziya obuwumbi 2 oluvannyuma lw'okumala emyaka nga gavumenti erikozesa. The 20 billion is not a gift. It's a debt. It's a compensation. Ssaabasumba Lwanga asinzidde Namugongo ku kiggwa ky'abajulizi n'akakasa ennaku paapa z'anaakyala mu Uganda. Ng'atuuka 27 ate agende nga 29. Kiba kitegeeza nti bw'atuuka nga 27 nga 29 wajja okusoma wano naye nga tannasoma wano ajja kusookera ku kiggwa ky'aba Church of Uganda ababuuzeeko era n'okwegayirira mu kifo ekyo awaayika omusaayi gwa bajulizi. Okuyooyoota ekiggwa ky'abajulizi e Namugongo nga Uganda yeetegekera okujja kwa Papa Francis kuggiddwako akawuuwo. Kampuni ya Loko yeeweereddwa omulimu guno ogugenda okuwemmenta obuwumbi 50. Tugenda n'okuzimba empuku nga buli mujulizi tumuzimbira empuku ze bayita grottos n'okwogera ebimukwatako. Ekeleziya Katolika ng'ejaguzanga bwe giweze emyaka 5 bukyanga abajulizi ba Uganda balangirirwa mu lubu lw'abatuukirivu Namugongo agenda kuzzibwa bujja atuukane n'omutindo gw'ensi yonna. Akatuuti kano tusomera emmisa tugenda kajjawo tukatwale ku nkomerero y'akayanja kubanga abantu beemulugunya nti tebalaba. Tugenda okutandika akalulu ke tubasaba mujjumbire. Nasazeewo okuwayo emmotoka yange gye bampanga ekirabo ejja okubeera ekirabo namba 1. Papa Francis era kugendako ku kiggwa ky'abajulizi Munyonyo naye wagenda okuzimbibwa Ekeleziya empya eno nga yakumalawo obuwumbi 23. Uganda tulina okwesunako kubanga okusookera ddala y'ensi yokka mu ggwanga lya Afrika ku lukalu lwa Afrika yasooka okukyaza omutukuvu paapa. Papa Francis yagenda okubeera paapa owokusatu okukyalira Uganda ekiteeka Uganda ku mapu y'ensi yonna okubanga ekyaliddwa bapapa 3. Bino byonna biva ku byamagero eby'abajulizi ba Uganda. Jingo Francis, Ntebe.